zaterwa erizoba kandi umwisho aho mwisho kake za kontore wa chairman wa commission arikugura aho mwanya go official ko nanguru zatsizarga umucyo kabitabu namwe zayongere kwija hantu ndagamba hona observer wa kabiri honorable Godfrey Chiwanda Subi obunomo wabirache ya personal energy wa Central Region kandi obwa hati yijahanga observer ntodangwa ashobore akaruka kakatana kakata kurga umukasheshe polling stations emitware kurabamo uko bakatera hano batwakwakira ya hata ya West tugambire imbere yo kurukatana kumukasheshe niri izuba butegereze muri zatsi zikomutse ko mutunje ukumanisibu karim kagenda ndabamusiza abatayawe Tayal TV Chiwanda Godfrey Subi chairman wa National Consultative Forum Omukaruuru ogugatta ebina by'obufuzi mu Uganda kubina by'obufuzi byonna wamu ebiri mu Uganda biri mu 7 n'ebina 8 byasimba ba presidential candidate kakutetese ne NRM buli butambula tukyalinda buza tusinga buzitambula ninja kwebaza sofa bana Uganda abadde peaceful we try to subira nnyo obunyeregano obuli wakati w'abakumbejjembe n'abantu ba bulijjo bubadde regulated era tulowooza nti kijja kugenda bwekityo kati tulindako result singa bwezitambula twagala electoral commission jakutegeeza lwaki ekyuma kitali tusuubira ekya fingerprint tekikoze ekyo sijja kyogerako naye ate okusinga njagala n'okubaza the peaceful way engeri gyekibadde handled gyetulondedde kubanga nze gyenondedde oludde erinnya yange badde balisoma navudde awaka ne family members 5 basoma erinnya ne balisoma ne lujjudde ne mulibulira ne muvaawo ne ba agenti bonna ne bakakasa nti eyo Chiwanda ate ba agenti bonna badde balina bakita badde balina register buli agenti n'agololamu ate register ngeri photographic nga kyangu n'okutegeera ekifaananyi nti kyono Chiwanda era azze okulonda so at least ekya fingerprint kina kyeki preventingako kubanga kiremesa omuntu atali nannyini kalulu ako kalonda naye at least nze nsanze wenondedde abantu abalondedde mu bifo byabwe era abadde bo bennyini bannanyini bifo abantu babiri biine ekyetengo ky'okureba mashini z'okuzikora honorable nana okuzayanga nojja mu tukyaleetaho obutiikiriza kugira ngu enteekateekayo neyabirereho kugira ngu niziza kukora kandi buli mu bw'okubanza kandi twagarikayo nk'omubiro bwahwire nibaza kuzesiga omu karoora karikwija ya kati ekituufu kiri nti abantu baadde basuubidde nnyo ebyuma bino ninze ndowooza ate nabyo olwokuba nti baadde babisuubidde n'abaali basuubirwa okubba obukukozesa obukodyo bwe bakozesanga lwogeza abaali balowooza nti ajja kulonda emirundi ogusukka mugumu yakitya already kino kyajjawo nekyetaawo information that you shall not be able to vote more than what the machine will tell so already kino kyabadde kireeta scare ekyokubiri machine baadde bagamba nti machine egenda kukebera ne ballot paper ekakase nti ballot paper gyolondesa eno gyoteeseemu tebadde walala tevudde walala wonna era yabadde zaawo ennyini kati abantu abadde balowooza okukola kye bayita ballot staffing bali tebasobola kukikola olw'ensonga kuno kwonna okutyako abadde kugenzeemu bwadi batuuse n'okubagamba muddira form nga temunaba kuweerezebwa ejja kuba screened kati era nakyo nakyekyo nekyo omukisa omulungi nti kyendowooza nti backup zombi zabaddewo kyova olaba nti wabaddewo register at the same time nebyala form nga eziri physical ez'okujjuza zekyendowooza nti we can still use the old system bwe tuba tugikozesa bulungi bwetubanga of course ababbi batanaye nga nze ndaba if we use it can even be very accurate. Chairman w'ekitongole kyayizire n'agamba ngu official shayikomini birina okwiguraho kandi tegereze results nogira ngu abanyarwanda bariyo kwa heru abategereze kirabo ekiba mutari center national history expectations ziri high kukirana na ekiriyo tureba gwombegesha yeah but of course okulonda kwakome ku ssaawa 11 jjukira nti between 6 buli bugenda kuva ku polling station bugende kugombola buve kugombola bugende ku district returning officer accompanying atandika okuweereza ku National Talent Center bamemba wa parliament bagenda kubalangirira ku district
kati olaba time eno kwa kati it's now coming to about 7:30 or 8. Coming to 9 almost. We are in the hour of 8. Oh, okay. If it's coming to 9, now we expect that the result should be at the district. The district is telling new because like district like Mitoma, you have 3 constituencies. By now, tusubire okuba nti result zino zonna in the next 30 minutes jakuba zimande kugwayo magombola ziri ku district. Ku district tulaba like 2 hours okuba nti bajjemu ba president babisindike eno then kwa ba president batakuwa basookerako babisindike then batandikira okubala ewaka parliament. Nze ndowooza by saawa nga 6 gw'ekiro tujja kubatandisa okuba results on screen. Kyakabira ha muheru mu vwekera by'ebigombe bwagamba Abraham kandi nana byonka ebeberesere ba candidates tugire ngo ebindi biremerwe hakabaho cyo kugira ngo ba candidates ebindi bigombe tibaresere bantu okuze mu research. No, different political parties have different intentions. Different political parties also have baba ine bigendererwa all political parties zijja nekigendererwa sikya kusimba presidential candidate. Ekimu kibona n'ekitendeka nikigamba nti ffe ekituleese twagala kutandikira ku local government era abo ne batandika nabira nga bo batandise ku local government. Waliwo ebibiina ebyo bisobola nti ate ffe twagala kutandika ne kubaka parliament that tunatuuka kufieldinga presidential candidate but we can afford members of parliament. Kati ebiina bino ebirala nibankubale nti byaweereza ba presidential candidates naye ate biina ba flag bearers kuba president kati nga DF Democratic Front eyina ba member of parliament eyina presidential candidate Jema eyina ba flag bearers ku member of parliament nete eyina presidential candidate nga DP tina presidential candidate neyina ba flag bearers ku level yabo. So kuba nti bagamba nti bwetunakozesa amanyi tunafuna maanyi gagenda kuvuganya ba president netusobola okuvuganya ku bifo ebino ebirala. Ekyaha muheru akaruura k'erizooba kiine entaaniso kinahabulira obundi bw'embuteerwa 2016 abirinagumaho kugira otatukahindukamu. The differences, yeah, there are. To me, this vote here 2020, I don't know, it's because I'm more exposed now, but I've been also in different elections also because I've been participating. But in the Nabuli Murundi, I'm seeing a very great difference, a very great one. The biometric machine but bobaddenga bwotowa ku polling station you see a more transparent way, very transparent. Either it's done with the presiding officer with the register. This time all agents have their registers. So as you read here, all the agents bamanyanti ogosome the same person here. Echala line is engages wadde nti bwe mentioning omuntu, even the people around they know that is Chiwanda Godfrey, that is Taiwa Thomas. Once you read Taiwa Thomas as somebody who has come to vote, we Taiwa and they know. So there is no way kujja kulonda nga tebamumanyiwo. Yes, kubasaba kukuuma mirembe. We cannot all of us win. When we go for elections, first of all I call upon all the political parties that participated. We cannot all win. There must be only one party that is going to win the presidency. Even as a member of parliament, you may have but I want to tell you, your candidate may not be declared, but the country is not ending today. We are not ending today as a country, and this is not the last election, neither was the first. So let's keep peace. People may have a plan B, plan C, plan D, but there is no country called plan B. Uganda is the only country we have. It's for the peace. Let's keep peace. Whether it's been declared or not declared, this is our country. Let's remain peaceful. Okay. Honorable Katkurece Kangare on studios or Diana Kwakunda na Samuel